Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo eyaŋŋambye nti alina obuzibu, waliwo eyaŋŋambye nti alina obuzibu wano. Obuzibu obwo buno mbulabye. Waliwo eyaŋŋambye nti alina obuzibu bw'okubeera ng'olubuto lwe lumugulumba, ate ekirala alwawo okugenda emmanju oba alwawo okugenda mu kaabuyonjo. Ndowooza mukategedde. Kakati okusookera ddala kya bulabe nnyo okubeera ng'olwawo okugenda emmanju. Omuntu omulamu ateekeddwa okugenda emmanju olunaku emirundi 2, kale omulundi gumu buli lunaku. Naye ng'eyandibadde omuntu omulamu obulungi, kyandibadde kirungi n'ogenda emirundi 2 olunaku. N'ogenda ekiro ng'ogenda kunaaba, ne ku makya ng'ozeeyo ng'ogenza okunaaba, n'osooka n'ogenda emmanju n'ofulumya obubi. Kuba obubi obwo bwe bubeera mu lubuto omwo si kirungi obubi kulwa munda omwo. Ky'oba olaba nga buli w'olwawo okufuluma, buli w'onaafulumya omukka emabega, oba tukiyite buli w'onaafuuwa omukka emabega, gugenda kuba guwonya bubi. Omanyi lwaki? Kubeera nti olwawo okufulumya obubi obwo. Buli w'olwawo bufulumya kigenda kukuleetera okuzimba olubuto. N'olwekyo si kirungi kulwawo kugenda mmanju, kiba kya bulabe nnyo. N'omala ennaku 3, nnaku 4 nga togendayo, ekyo kiba kya bulabe. Ate ekirala ekibi ekirimu ekyo, kyangu nnyo okufuukuuka olususu nga zivudde ku ekyo olwawo okufulumya obubi buno. Kakati ekintu ekyo ky'olina eky'okugamba nti olubuto lukuzimba, lukugulumba, olwawo okufulumya obubi, omala ennaku eziwera 3, 4, ebiseera ebisinga ekikuleetera ensonga eyo kwegamba kiva mu nneeyisa gy'oweeyisaamu olunaku okuva ku makya paka kawungeezi. Biki by'olya? Obiwa obudde ng'obigaaya? Ekyo nakyo kikulu nnyo. Abantu abasinga mulya mu papa, osobola okugula capati ng'eyo n'otagiwa budde gigaaya kugonda, n'ogimira nga bikyali biramba. Ebiseera ebisinga obeera ow'olubuto luno, obuzibu okubeera nga lukuba emmere eyo okusobola ogigonza. Kirungi bw'obeera olya emmere giwa obudde, lya mpolampola, gigaaye bulungi egonde, ate nywerako amazzi. Tujja kutuuka waawo. Okusookera ddala kansooke nkuwa eddagala erigenda okuyamba ku kizibu ekyo, ate nga lyangu nnyo. Kyenkusaba, nsaba ofune omujaaja. Funa omujaaja gwokka. Funa omujaaja nga guwerako, gutokose. Teeka ku mazzi ogutokose gujje bulungi nnyo. Nywa amazzi ago ag'omujaaja. Ku makyakero nyweyo ttampeko, gikotomire ne guba guwoze, tewali buzibu. Kotomira amazzi ago ag'omujaaja. Ku makya nywayo ekikopo, mu ttuntu ekikopo, n'ekawungeezi ekikopo. Ogenda kuteerera ebintu 2, terugenda kuddamu kugulumba, terugenda kuddamu kukuzimba. Ekirala, togenda kufulumya mukka mubi guwunyirira abantu singa onaaba otadde akatima nga bwe bakyogera. Onaaba otadde akatima, abantu tebajja kudduka. Omujaaja ogwo mulungi nnyo mu kulongoosa mu lubuto omwo. Kati ekintu ekirala, obudde bwe bukya ng'omaze okusenya bulungi, omaze okunaaba, nkusaba onyweyo ekikopo ky'amazzi nga tekibuguma. Nywa amazzi ge bayita amazzi nga si ga firiigi, amazzi g'ofumbye ekiro n'ofuna w'ogasuza. Keera onyweya ekikopo ky'amazzi. Olumala okunywa ekikopo ky'amazzi, awo ogende ku mulimo. Kati bw'obeera ogenda kulya ekyenkya oba ogenda kunywa caayi oba kyankya mmere, nkusaba osooke ofune amenvu. Osobola okufunayo amenvu. Waba bbogoya osobola okulya ogumu ekitundu oba 2 singa obeera osobodde. Womala okulya amenvu ago, kati awo ddya ekyenkya oba kagaati oba mmere. Kigenda kuba kirungi nnyo. Wekiggwa emisana, ku kyemisana era njagala ofuneyo amenvu. Bbogoya gumu kitundu oba 2. Buno buswitindiiza osobola okulya era 4, kisinziira ngeri gy'ofunyeemu 4 oba 5. Kati womala obbulya gattako emmere eyo n'ekawungeezi bw'otyo ku kyeggulo. Osobola okulyayo 2 buswitindiizi oba n'olya omunwe gwa bbogoya gumu. Kigenda kuba kirungi nnyo singa onaaba okoze bw'otyo. Olubuto lugenda kusumulukuka bulungi nnyo. Amenvu ago g'obeera otaddeyo g'osoosaayo gagenda kugonza emmere eno gy'otadde waggulu w'amenvu. Emmere egenda kugonda, kwegamba eyanguyibwe okukubibwa, esobole okufuukamu obubi, osobole obufulumya amangu. Kati ku kyemisana, mu kifo ky'okunywerako sooda ku mmere, nywerako amazzi. Nywerako eccupa y'amazzi oba ekikopo ky'amazzi. Era n'ekyeggulo, mu kifo ky'okunywera caayi ku kyeggulo oba okunywerako ka juyisi oba sooda, funa akagiraasi k'amazzi okanywere ku mmere eyo.
kigenda kuyamba olunaku lutambuze bwotyo nga bwe nkunnyonnyodde olunaku lutambuze bwotyo kigenda kuyamba nnyo olubuto lugenda kusumulukuka bulungi nnyo ogenda kutereera tulugenda kuddamu kufuna okwo kugulumba kati woonaaba oteredde ekintu ekyo olunaku woonaaba olidde bwotyo gw'omulwadde alina ekizibu ekyo lunaku lulamba lumaleeko nga olidde bwotyo nga bwe nkunnyonnyodde benkeera lugenda kusumulukuka bulungi nnyo ku makya ojja kukeerayo bulungi emmanju nga tolina buzibu bwonna kati bw'ogendayo emmanju nkusaba weewe timetable weewe timetable omanye nti emmanju nina kugendayo ku makya nga naaba kigenda kukuyamba nnyo era emisana ojja kusiibanga bulungi nnyo tolina kigenda kukusumbuwa n'owonaaliyo ebyenkana bitya ojja kuba oli wakugendayo ku makya emmanju oba osobola okugamba nti njagala ŋŋendengayo ekiro nga ŋŋenda kunaaba era kijja kuba bwe kityo ekyo gw'olina okyeteekamu obwongo bujja kikwata gw'olina okyeteekamu nti emmanju ŋŋendayo buli kiro nga ŋŋenda kunaaba ekintu ekirala buli woolya ebintu ebikaluba fuba okulaba ng'olya amenvu oba onywa amazzi ekyo kikulu nnyo mwabali ebikomando emmere ŋŋumu nkusaba oliireko amenvu soosaayo amenvu bwe kityo bwe kiri mufube okulaba nga mwefaako ojja kuba otereera bulungi nnyo weemanyiize bye njogedde bikole n'ekirala weemanyiize okwewa tayimu gy'olina okugenda emmanju kikubeere kya buli kaseera omanye nti nze olunaku ŋŋendayo mirundi 2 oba nti nze olunaku ŋŋendayo omulundi gumu kyemanyiize naye nga kikulu nnyo buli kanaku ogende emmanju olubuto olwo lugenda kubeera bulungi nnyo kwegamba bireme kuvundira mu lubuto kigenda kukuyamba obutaddamu lubuto olwo kubeera nga lukuzimba lukugulumba bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba